ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada akaseera kano wenkoledde video eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nziza okukola omulimu gwe mmaze akaseera nga neetegekera era nga nnindirira. Nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola. Ennaku z'omwezi zaali ndowooza nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okubiri 2018 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obw'okubiri. Naye akaseera kayitawo katono Mukama Katonda mu kwagala kungi ne mu kuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda n'andeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera ke sifunangako wansi w'enjuba katyanga nzaalibwa, akaseera ak'okusaba, akaseera ak'okumunoonya, akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange, taata n'annuŋŋamya, taata n'anjigiriza era mbuulidde bingi nnyo ku bikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso. Era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde, antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nakola. Namala okutereeza ensonga zange naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere. Nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna. Omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde. Neetonda olw'obufumbo buno obw'okubiri bwe nayingiramu. Si kituufu kye nakola. Neetondera eggwanga Uganda, nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna, abaakosebwa, abaanyigirizibwa n'abantu bonna abaagala Babirye, abaagala ennyimba zange, abaayisibwa obubi olw'ekintu kye nakola. Mbasaba munsonyiwe. Neetondera abaana abato, abandaba ng'ekyokulabirako, abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbeetondera abaana, ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu. Era kyekindeese olwaleero, mbasaba munsonyiwe, buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo, neetondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera, ate sisobola kukusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika. Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo emirundi egitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna, abantu bonna badde nga basabira ministry yange, naye ate naddala abayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obw'okubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo bala okunsabira kubanga mmanyi nze okutuuka wano bwentuuse n'okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli alabe nti waliwo ayimiridde, yatunula mu nsi yonna alabe waliwo ayimiridde mu kituli. Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saalina bayimiridde mu kituli okunsabira nga nange bwe nsaba, osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano weebale kunsabira, weebale kusiiba, weebale kunoonya Katonda, weebale kusula mu mpewo, weebale kusiiba njala, weebale kusula wansi, weebale kusula ku kakeeka, weebale byonna by'okoze okulaba nti Babirye Judith addamu okutereera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo. Mukama abankuumire. Bye bye.